Yes, mbalamusizaako nnyo mukwano gyange mwenna gye musinzira okuba nga mutuwuliriza mubali kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Abawangalira mu UK bannayuganda bavuddeyo ne bakalakaasa ku kye bayita human right activities. Bavuddeyo ku pro-democracy saako ne anti-corruption campaigners omunga mutadde peaceful protest at the Uganda High Commission mu London. Uganda bannayuganda bawangalira mu ggwanga erya UK mu UK bavuddeyo ne bateekawo okwekalakaasa nga balwanirira eddembe ly'obuntu saako ne demokrasiya akyobooleddwa. Omwe muli obuli bw'enguzi, omwe muli okusaanyawo eddembe ly'abantu mu campaigns, era kino kyabawalirizza okutegekawo okwekalakaasa nga bagenda ku kitebe ekikulu ekya Uganda ku Uganda High Commission wali eri mu Central London ekawungezi ku lunaku olw'eggulo. Okwekalakaasa kuno kwategekeddwa nga kwekuusa kw'ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, era kwabadde wali mu kibuga London, Washington DC, Toronto, Geneva, Stockholm saako ne Netherland bye bimu ku bibuga ebyategekeddwamu okwekalakaasa kuno. Copenhagen saako ne mu Cape Town, Seoul, Boston, Tokyo, Western Canada n'ebibuga ebirala. Okwekalakaasa kuno kwabadde kugendereddwamu era baakutegese basobole okuba nga baadressinga ensonga eri deep ku ddembe ly'obuntu erisusse okutyoboolerwa mu ggwanga Uganda. Ne bagamba n'engeri ekwasibwa amateeka ey'okudetaininga ey'okukwata ba political prisoners okususse nga babakwata mu ngeri emenya amateeka, okussaako omuze ogukuze mu ggwanga Uganda ogw'okubuzaawo abantu, ssaako n'okubakwata mu ngeri ey'ekyewonoonero okubacunya, ssaako n'okubafoosinga okubasuula mu bitundutundu eby'enjawulo. Ate era ne bagenda maaso nga babakozesaako eryanyi eriyitiridde okusobola okulaba nga batyoboola eddembe lyabwe, naddala mu political positions abo abawagira campaign zaabwe. Bino nno baabyogedde nga basinziira ku ebyo ebyagenze mu Kawempe North ku by-elections mu kibuga Kampala. Era abeekalakaasi bano bagenze mu maaso n'okubanga bakoowoola dictator Nakyemalira Kaguta Museveni ne gavumenti ye asobole okuba nga ata ba political prisoners bonna bonna baakutte, ssaako n'okulekeraawo okukozesa violent n'okukozesa disaster ey'amaanyi ku bannayuganda abagezaako okuwagira enkyukakyuka. Era bagenze mu maaso ne bakoowoola gavumenti eggwanga erya UK ssaako n'amawanga amalala EU okusobola okulaba nga gateekako akazito ak'amaanyi ku Museveni ne Muhoozi ssaako ne gavumenti yonna ne ba officers abali mu military, aba senior officers mu sectors ez'enjawulo, mu poliisi, mu UPDF, basobole okuba nga babasanctioninga omu ku omu. Ate n'ekirala basabye abeekalakaasi bano nga bali wali eri ku Uganda House mu UK, bagambye nti nno twagala
UK saako ne US balekerawo providinga military training eri eggwanga erya Uganda eri Muhoozi ne Museveni, kubanga bino ebikolwa bibakozesa okulaba nga bacunya abantu nga babateeka mu mbeera ey'okukyawa ensi yaabwe. Ng'omukwano gwange ali eyampuliriza oli ku Yugi Update Civic osinza oba ng'otuwuliriza gw'atannatweyongako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwegattako ddala bulungi nnyo. Mwabali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mwebale kwekalakaasa, mwebale kulwanirira ggwanga lyammwe, mwebale kulwanirira nkyukakyuka, ate mmwe abajja ne musharinga ne mulayikinga nammwe mbaagala nnyo, mwebale omulimu gw'omukulu ogw'amaanyi ogw'obutaweera. Mmwe abajja mu comment section ate mmwe mbeebaza bya nsusso kubanga mutangaaza eggwanga kiki ekituufu ekisaanidde okukolebwa mu ggwanga lyattu Uganda. Mbaagala nnyo ate era nga mbaagaliza weekend ennungi. Mwebale kukolera wamu bukuyege osobola nga mulwanirira enkyukakyuka. Mbaagaliza weekend ennungi, mweraba. Tugenda kuba nga tukomawo.